nalabye video full figure gye yakoledde President Museveni ne General Sale nemmanya nti nno abantu tebasiima tebalisiima era abantu bagenda kuva ku kuyamba ebintu ebimu nyizo gamba nti nno tubatugamye nti nno omuntu asobola okwogera ekintu olwokuba teyasoma naye ate ebiseera ebisinga mulimu ebintu nga tebyetaagisa kusoma ng'olina fumiitirizanga gwe kozesa amagezi mazaali nti naye abantu benjogerera ebintu bino banzijeewa nali ntya full figure wali bubi nnyo nze sandikoledde vidiyo eno naye kyankutteko kubanga titolina mukwano gwo kubanga omuntu gw'otuula naye n'otuula ne Sale n'oyogera ne Museveni wakamitinga Museveni emirundi ekisukka ne mukaaga akuwa obudde abumma abantu abalala n'abuwa ggwe n'oddamu n'ogamba nti emirambo egyo nti guwa batuusa mu bukulembeze ugwe gwe batuusa mu bukulembeze full figure togamba osobola bubajjamu osobola ogamba lino kati kokole embeera eno nabave mu bukulembeze walwana bino ebintu nsonga njagala tufumiintirize ffenna full figure wali otya baakujjawa watundanga buleega n'obuovulo bw'abaana abato nga capital tasusa na mitwalo 8 capital gw'olina kale saa zino otunulira ku kalina ozimbe kalina ku Salama Road ogirina maka malamba agatunula ng'omuntu wakolawa business wajo ezimbe kalina eyo sente zino zijje mbasajja abo oyine emmotoka ezisukka mu 5 mu kikomera ewuwo n'otuuka n'ogamba nti no emukoji gabe Pajero bitama 210 modo 210 Museveni jiyakuwa ya dizere ya jia wajiwa bao ale erika gundi busika ensonga nazo tujazogera ku lunaku lala ubango yakadde tugende maaso nze kyenjagala weetondere General Sale basajja bakujje wala oyine ebyo bugagga bingi tewali boti wali musiwufu nawe weemanyi wennyini niyo okulakulanyirwa abasajja abo bakwagadde nnyo President Museveni akufudde dota we bogende wasala kuyita my daughter mirundi gye bakagende wasala overide yawo nga futugenda ne batuwa milioni 2 amafuta gwe nosigala yenkeera nova ine ekisawo ate noja nowe wana mbono mutemwe tabasobola bawa lwaki temusiima ko wokebera account yo sente zakavuwa salega zikuwebwa togama ntono point yange erinti full figure siima ko sikitogena fuuka mulungi omu bwoba kwade sente zikole mwe ekyamakulu okulakulane tebagenda kuwa buli lunaku kati abantu osinga ne ba minister okufuna sente mu government ya Museveni kati bo bakole ki nabo bekalakase ogenda kuletera n'abantu okwekyawa ndi sente zigwera mu gwe kabuli kaseera buli tebatuwa siba bayo kyeduuka lyange duuka ki eryawala gino omuddo n'amayirungi oyine duka lye omayirungi ani agamba omuddo omubisi gukwata omuliro buli kaseera baye kyeduuka lyange bagenda okunsasula duka liwezaamu emiliyoni 2 eryo eryawala gino amayirungi waliwo ekirala kyotundamu ni kafirija akalimu siimako General Sale bwawulira statement nno gwo batuuze mu buyinza najjukira amasase agamuyita mu lubuto President Museveni bayita mu tanuulu nibawulira ng'ojeje mambu nno simi bali muyinza kululo balabira ddala ng'ayogera osesema na busesemi you are not talking you are vomiting kubanga bambala mu nsiko emyaka 6 gwali osuzeeko ebweru kulwaba abasajja yebe bakutuma va mu nuupu ddayo da mu nuupu obadde bubi ng'oli mu nuupu ofunye omukisa ne bobo entende namuyisa mukamwako kubanga gwe wavuma n'olyoka osufuna omukisa okufuuka kyoli ekyo nkigambye leero tosobola kudda ku musajja akuwa buli kimu abantu bonna tebali bafu abantu bakoledde NRM abantu balwana mu nsiko tebalina kye bafunye gwe yakajjobuzi ofunye obuganzi buli office wogenda bakuwa naye gwe nosigalanga otomatira oyagala basooke sente zonna ogwanga bazikuwoobere gundi wa finance nga gwe controlling finance ozitwalire ddala omulundi gumu kikyoyagala wali otya njagala otunulira ekintu kitono nnyo wali otya kati oli otya ekyo kikumala okuddamu amagezi niwe oba tolina amagezi ng'olimu bino bagamba nti wasoma ekyo kika kikumala okuddamu amagezi wali otya kati oli otya
okagawalidde ku myaka 5 mu 2 wanvuma wano nunangira mbunda abana bange bajja kulwala baffe nze kye kisinga n'okukwasa obusungu banga nabira ddala nga tokyale mukwano gwange totegeera nze kase wonnangira abana nga tegala kukwatira ku baana bo mbunja kuwakira nja kulwaza abaana baffe n'essere ziggwewo nange nja zifuna kubanga wonnangira tino ku myaka gyendiko sirina naye wazifuna ku 5 mu 2 219 2 wofunye ku ssente wodeko ng'omuntu nange nja tujja zifuna weoleka kuti wagwamu ssuubi naffe tujja zifuna muve ku bantu abasajja baveeko beesonyiwe bino byogamye muno batayisina naye bajja kutta olina obukakavu nti be batayisina mugenda ne mwogera ekintu olwokubanga oba newakubalesa wasoma naye nga nekisobola okukuleetera ebizibu nange munzite lwaki bakutta olina obukakafu bwe bakuvaayo ne bakubuuza nti nobuyisema twamutamu tutya oba abantu betu bali ngwe babyogere mbo batta abantu olina obujulizi yamba ku poliisi basibe ate Museveni osibe ogenda yewe entebe n'omulaba ojja omugwe mu bulago omutuge oba ulyanga tomwagala okusinga okujja notwoganira simiti bakakusuubiza n'ennyumba byera tubimanyi omuntu eyakakusuubiza n'ennyumba mwagenda ne kasala nikusaasira mu state house ate nkomawo mu episode nyina episode zo nga 10 kubanga nze ate nkutegeera abantu bagenda kumanya ebingi ebikufaako twabike ndi wakyagala dda nenkugamba neesonyiwa ne audio gye wasembeyo okunsindikira kati kazaabika emipiira sikutya olutalo ndulangiridde eno DCC gyogamba muno osimi gwatandika DCC lwaki jeno yali agaba ssente lwaki yaziwa inginia Wambogo lwaki yaziwa gwe ye wategeera notegeera nti zizze lwaki byonna nabikweka yamanya nti totegeera nakuweereza n'obuyimba nti abantu tebasiima nira nogana okutegeera mu bwongo obwo sente ze wakajja ku musajja oyo jeno mpitirivu gwe siguwandisaanye okwogera abantu abandi complaininze balala nnyo ate buli kimu n'okyogera olinga agamba nti eggwanga libasanyufu weba uli ndi fulufika bamwadde olunana bamwadde ebitano olinga agamba nti kati eggwanga lisanyuka ndi fulufika bamwadde ng'olinga agamba nti gwayo kayina obwetaavu abantu balina obwetaavu basirise n'ennaku yaabwe kyokka gwe agaggawadde mu myaka 4 n'obayisa bonna abakozi ba gavumenti baminisita n'obayisa obugagga bw'oliko ate gw'okomplaininga ng'ate tolina mulimu gw'okola nti ozijja wano tolina mulimu gw'okola nti gwe guno nkomawo mu paati wontambaala ngenda kweyambulira amanya Bukenya Media ndi wa DCC yo ne front line nayo nagivaamu